Agange nze waswa Emmanuel. Nsubira muri bulungi nnyo obulamu buli butya. Ndino nkulu. Oli otya? Jendi. Sister. Jendi ogamba ki Emma? Jendi. Oli otya obulamu bulungi? Obulamu alhamdulillah bulamu. Zireza fa bakolamu. Zezo. Tutegedde. Ndoza tuli munaku nkulu Easter holiday. Bwe kiri tuli mu Easter. Abazadde abaana bakomyewo. Bakomawo dda abange bakomawo nga 9. Okay. Aba bakomyewo jjo abamule. Buza ku bantu katono. Abalabi ba waswa Emma ne Trust Media balamusiza mwenna mugamba kibannaye mwebale kutuwagira mwebale kutwagala bwe muwagira Emma muba mumpagidde baba kuwagidde no ddala nyo mweyongere okulaba mweyongere okusubscribinga gamba muno agambe munne ategateke ebiyigiriza n'ebinyuma biri ku waswa Emma ne Trust Media YouTube channels kwoka wobisanga tulina biva organic access building oyo Dr. Omukugu Kafuru mukujanjaba era bwatyo munange yakwasaganya ensonga z'obujanjabi mugendeyo for your treatment bakubire kusimya doctor wansawo ate banaffe aba Tesi abo bo mikono jange bayina company Tesi Assuring Agency bajja kuyamba ku mityo bakola ku mikolo batwa buno obuwalo obuweereza ku kwanjula ndio bwala bulungi amanye arezo mmanyi okwera n'emikolo we so beautiful nkona akonja boku linkingako bukwasaganye abanonye emirimu bajje ogende bweru bagiyita waswa Emma Global Consultant okwebuuza okurenewinga passports okola passport empya oyagala genda bweru ng'oyita mu makuba amatu company eziri certified zetulaga nazo zokka mwizo okwebuuza ani ali behind hema omubulaba oyo buli kimwe mabega kiri mu control bannange so timwe jude nkonako kusimyange ya WhatsApp mujimanye ku screen nga bulijjo abana bagende bweru sade contract zina zile za linen duty managers oyagala kufuna sente zisukka kakadda akamu 2 3 buna just consult us wesirikire kale kakati onakulwa lero tugenda kunyaga abazadde oba naffe fena otugaidinge ku nsonga zenkolagana y'omuzadde n'omwana ebintu bingi abazadde bateekawo nnyo a distance in between them and the kids obunfuna so walabye nga tunatandikira osuka ndimuka kalonyo ka flashback walabye abaana bano okwabadde omuzungu n'abazungu tubayina abadde okwabadde omuzungu ababadde banywako ne ku byokunywa n'abalabye n'ak'okunywa babadde nako abaana abadde bajoga babadde bana ba lubiri yade wa lubiri akabaji nakalabye akabaji solo peke yamba na akabaji nakalabye kakale kisoka kya byonna abaana abo ensi nakoze ku story katono ensi buli omune emogerako nebogerako kiyalabye abaana abo gwa batunulidde ekisoka kya byonna walowoozezza ki kati nze ng'omuzadde we natunulidde abaana abo natunulidde omwana eyakoze ebintu ebiri mu myaka gye byemusuubira okukola okitegedde bulungi nnyo pozi yagambye abakyala abafumbo mukole mwetegeke kati olaba social media we yatuuka yaggula amaaso g'abaana kati abazadde tuli mu state of denial tuli mu kugaana embeera ekola ki embeera entuufu eriwo so abazadde tulina okukkiriza embeera eyo ne tugyembracinga yengeri yokka gye tugenda okubuulirira abaana baffe nga tutose kwembracinga ki kwembracinga kituufu nti mu butuufu society kati wetyo weeri we've gone the western culture katukkirize katugaane tewakyali kyakkola kye tulina okukola kukkiriza mbeera abaana baffe ne tubabuulira mu layini eyo yennyini tuli mu mbeera nga ebyobuseegu biri mu public gye tubeeramu it is public TV zibiraga ezitaliiko afuga UCC talina lwerigamba ku TV ntolaga benywegera nze bebi wange yakuyita kwemisinga yalaba cartoons fedda twalabanga cartoons nga tezibaamu kissing kuba abaana batoze bakola ki era yagamba mama labayo bali bemisinga kati ye ekyo yakiyigira ku cartoons era omusanga ne buddole bwe ngaabukisinga kozi yakiraba onomusanga kawe wete bere kati tulina okukkiriza embeera eriwo
ne tutambula n'embeera eyo abaana bo wenna balabye she's around 17 16 yes kati ferra kuba nti mu culture yaffe omwana akula at 18 bwe bagamba nti at 18 lwaba akuze naye Emma njagala okkiriza oba ogaane omwana at 16 aba muntu mukulu aba ategeera nnyo omwana at 16 aba alina boyfriend waba muwala aba adeetinga kyentegeeza kati omuzadde w'omwana ow'emyaka 16 oyo mbala wa senior 4 omuzadde w'omwana ow'emyaka 16 oba olina okuba nga olina enkolagana n'abaana bo etabajja kukudeetinga naye ebaggula amaaso ku birungi n'ebibi ebiri mu kubeera ne ba boyfriend oba ne boyfriend okitegedde bulungi kati omwana oyo then after that katambi abakyala twabagiridde namulabye nga yeetonda naye ng'olaba okwetonda kwe tekwadde sinsiya kwade kwachita mulujja yakakiddwa okwogera ebigambo bye yakoze eki omulabira ddala nga kiboko yasomye olusoma erina okusooka nga yase n'enyoka n'empi Emma abazadde n'ensonga endala gye bakola bakkiriza ebintu ebimu ate ne baagala babigaane okkiriza omwana okubeera n'essimu omwana abeera n'essimu abeera ku Facebook abeera ku TikTok abeera ku YouTube buli kimu weebale nnyo azibeerako kati ate omaze omukkiriza okubeera n'essimu asobola okurecordinga akantu we katyo n'aka-uploadinga kati ate w'omuzza okwetonda then what are you doing kyogamba abazadde baali baite bamukaka kwetonda abali mulese lwaki kye yakola Emma nze kino kyegaye nga tutandika nti omwana we kye yakola emyaka gye kirina okukola kati anyumirwa mu era eriwo buli muntu akola ka trending nga kyekina trendinga ku TikTok yange gambe kino weebale nnyo kati naye yakirabamu nga that will trend ate ka trendinga nakalabye ku page yo nga kaliko views oba mulamba omwana munno omuzungu kati omuntu oba toyagala mwana wakola ebyo then be monitoringirewo kuva wansi tomulinda kukola kantu ne katrendinga ate n'omuzza omukako okwetonda kwa katifawo tuba tetutwala mu magezi ekyo kibanga nze mama wange wewabeerangawo omugenyi nga okola ensobi takkuba kuba omanyi kyekiraga omwana omukuba mu maaso g'omugenyi oba tomugunjudde oba kati ye omugenyi agamba kati nno yamwekubisizza tugambe tutya kyokka ebya naye birina ekyejo naye nabaddewo nakyekubyakubya ekyo kyoba olaze toyinza tugaa nti omwana yamaze okukola akavidiyo n'aka-uploadinga ku data gw'omugulira n'akateekayo nti ate omuzza atwetondere for what kale ebyo byabadde biwedde they had to lay low ekyo naye nekayita kati njagala okwongera okumanya still abazadde bangi batya okwogera ebyobusegu n'abaana baabwe omuzadde what could be the communication kwekatwe tutuuse kati edda twasomanga PS takyaliyo mu masomero omuzadde abeerawo ng'akimanyi nti omwana we bamwebakako n'ebirala naye ng'ate omutuuza omunnyonnyola nti munne kino kikiwe kiti kati Emma ate nze gw'omanyi era ensonga lwaki abazadde batya okwogera n'abaana abazadde batya okwogera n'abaana kyenva ntandikirako lwansonga tebazimbye mukwano n'abaana baabwe omuzadde ateekawo fiya kati Emma zonna nze abaana bange bantya era bamanyi nti ndi mukambwe nnyo naye ate ndi mukwano gwabwe nnyo nti Tasha ne boyfriend ne wamukwana kozi mukazi mukulu wa university ne boyfriend yes boyfriend ne wamukwana aŋŋamba tyala nono n'omugaba bannange speed 0 ng'ogenze nnyo kati abaana abazadde balina okuyiga okwogera bagiyita sex talk balina okuyiga okwogera n'abaana ku nsonga ezo ate ensonga ezo omwana aziwulira nnyo era bulungi ng'azifunye ku muzadde we omuzadde ng'akimunnyonnyodde olaba amasomero egabituyigirizanga simala twafunanga piya biki straight talk obutabo obwo obujjukira bwabangayo naye nga iyo nagikulembera nako nkumanyi toyinza gimanyi nagikulemberako straight talk naye nga ebintu ebyo omwana tayinza bikwata bulungi nga gwe maama we oba taata we wofunayo obudde kati nze abange nfunayo obudde n'obatwalako out ku evening tinemwogerako siina Tasha yikako abalabi gwe bamanyi ninayo n'abalala abalenzi nze ndi mukazi naye njogera n'abaana abalenzi n'ondoyogera nabo n'obanyonyola wobeera n'omwana abandi cause olaba emyaka egikwana Emma we gituuka kino nkikubuulira newe basamira lubaale omwana okasayiga okwana ne bw'osamira lubaale tosobola kumujjako
naye oyina kuyiga oyogedde nabo otya kati abazadde batandika okuteekawo omukwano wakati abaana tobazimba mufa abaana tobazimba mufiya kati nze I was raised by my dad fe mama afe yafa when I was 8 yes fe twakula ne daddu waffe ne fe daddu waffe mukwano gwaffe nnyo nti twanyumyanga emboozi nagamba abasajja baliwe bati abasajja bakola we bati munaye kola woti kaga omukwano ogwe gwatukuza ne tuva mu bulungi ne tufuka abazadde b'obuvunanyizibwa koze daddu wange yankuza ngamba nti I'm not raising you I'm raising the next generation nti sikuza gwe nkuza bazzukulu bange kozi bwe nakuza bw'ojja okukola ki bw'ojja obbakuza kati n'olw'ensonga y'abazadde mwenna mbasaba busabi abali ku channel eno mbasaba busabi bannaye muteekewo omukwano n'abaana mwogere sex talk n'abaana mubyogere they of age kati ffe naye tunaagaana obyogerako babiraba kibyekera neteekako senga baagala aliwo weebale nnyo nayogera ebigambo ate gwe ng'omwana tokola ki saamukaga weebase ate tobabeera ku TV weebale nnyo koja chimbo wa TV yajifuula EBS kwa webale nnyo gwe toyagala byogera nabo ate babiwulira okuva ku bantu abaki kuva ku bantu abalala naye get sometime yogera nabo omugambe nti omwana omulenzi tamasturbatinga okuze mugende okuze you 17 beera ne girlfriend wo okitegedde ate n'abazadde kyakye bagenda okukola lwakwaka kino abamu bajja kiwakana okusinziira ku culture yaffe omwana wo bw'aba ayina girlfriend oba boyfriend we muleke amuleete ewaka wange maama omanyi kyekitaasa Emma simanyi ajja gamba nti Emali mami wange yamulabako ne mugamba mukwano gwange cause of course tamuleeta nti mami boyfriend wange era ajja gamba nti ono muki mukwano gwange naye yaba kimanyi nti oba muntu mukulu oba oyawula omukwano n'emikwano kati kijja kumuyamba okulaga Jime akulaga ettone akulaga Peter okitegedde weebale nnyo wanabeera talina tone ojja kumuga ate tuli tone nga teyadda orawo okimbuliza maaso ga Jime okitegeera bulungi ekyo kijja kumuyamba okwekuumira kwani kutone kati abazadde mufenye okulaba nga mwogera ebintu bino naanamwe tembakkiriza biwulira walala cause abantu abalala buli omu alina engeri gya delivering ekintu eri obubaka bwe eri abantu bayagala bakole ki kati gwe abaana bo ebintu ebyo balina biwulira kuva mu gwe cause olaawe tuzaala abaana oba oyina engeri gyoyagala bakulemu kati engeri eyo gyoyagala bakulemu ne message eyo gwe kennyini gidelivering mu ngeri weebale nnyo they'll understand it okusinga bye banaabifuna okuva mu ki okuva mu bantu abalala cause kati gwe Emma ekigambo olina bw'okyogera ambyogererawo weebale nnyo ate nze si bwenkola ki kati ate nze njagala abaana bange babiyige nga nze bwenkola ki so siransonga kimbampa kojja kimbo w'omukisa okuyigiriza abaana bange ebintu ebyo ngate nange nsobola okukola ki okubibayigiriza nga bwe njagala bakole ki babitegeere oh man otwadde message ebadde a very very nice message season still tulimya holiday muno abazadde abasinga tebabeera waka abazadde abasinga betuweereza kuno bali ku kyeyo abaana bali Kampala oba nfuna ekuga embeera y'obwavu n'ebisigadde I understand Uganda manyi n'embeera bwe tutwala what should be the follow up this holiday like kicho nzogamba omuzadde wakati tuli mu scenario abazadde befuula bali mu kwegattagatta bakyatetenkanye tebiwera n'abaana bali waka buli mwali bibye life is like that yes tuli mu mbeera ey'okunyigirizibwa obwavu bungi tuli mu mbeera ey'obwavu obutagambika tuli mu mbeera ey'okudduka wano ne wali cause tulina okubeera school fees bagenda kusuubumula simanya wiiki 3 tulina okuna school fees balina okulya balina okukola ki naye mu mbeera eyo yonna bazadde bannange betukolerera be baana bano bwe batavaamu bulungi buli kye wakola kigenda going to waste buli muzadde ali wano gwobuuza nti okolerera ki ajja kugamba nkolerera ki mwana wange baana bange kati abaana bwe batavaamu bulungi ogenda kuba okolerera ki awo simanyi ekikulu kya byonna kiri kutegeka abaana si kutegekera abaana kati abazadde abali ku kyeyo funamu obudde gulayo data abaana balina essimu kuba video call yogerako nabo ebigambo
baleme biwulira kuva ku jjajja senga kojja funayo obudde call them baba weereze message bagamba olweggulo bali bana batano babeera wa sister bagamba olweggulo njagala kwogera mu kko nammwe kuba video call yogerako kko nabo omanye ebibanyigiriza kuba olaba gwe abazaala obobeera nabo naye nga banyigirizibwa ate we baba we batabazaala call them yogerako kko nabo oba mama toliiwo tata ekaya aliwo mama funamu akadde bakubireko ku video call babuuzeeko yogerako kko nabo abawala abakuze yogerako kko nabo ku byabasajja baabwe ekyo nja kukiddamu n'abalenzi yogerako kko nabo ku byabakyala baabwe okufuna bulungi nnyo okitegedde bulungi abaana baffe baagala abakazi abakulu abatali ba myaka gyabwe kozi tetufuna budde bukola ki omwana omu yaŋŋamba bwe kibagaza abasajja abakazi abakulu mbubawoomu ngamba kikikyo kati ow'emyaka egyo ayawula atya nze amanya eze baagala kati of course baagala abakazi abatali ba myaka gyabwe kuba tebakoze eki tebabuuliriddwa kyakati mukwagala omukazi omukulu ng'akusingako ye Ndero twogerako bawumuze embaza gyava yagala mpulira kakati abazadde bafuna obudde bogereko kko n'abaana ne oba toliiwo naddala bataliiwo koza abaliwo kale wodde obatunulako naye omanyi twali abazadde nga amala omwaka oba munene emyezi nga 3 nga talingizaakoko mu kisenge ky'abaana bayitirivu nnyabo ngera muyita Tasha Yangolongose. Yangokolewo oti nga tamanyi biki biri mu kisenge kyani? Ky'abaana. Abazadde mulinaane nnyo abaana bammwe. Okay. Abazadde mugenda kuviiramu awo mugenda kaaba amaziga kababeeremu abali ku kyeyo mugenda kudda ng'emirimu gy'omuwarabu gikunyiza gikutudde kutudde nga n'abakutwala ku kyeyo bw'okutukidde bakusaze nga business bafuuse ekitagasa ku. Okay, obadde okyatumalirayo nti abaana mbadde nkyabamalirayo abazadde. Yes. Abagenda ku kyeyo bembaddeko. Yes. Ojja kumaliriza nga okomyewo olemadde n'okulemala koze emirimu gy'omuwarabu nze ngitegeera. Naye nga bewateekateeka okukolera. Naye nga be wagenda okukolerera okomyewo nga bafuuse ekitagasa. Kwegamba obe ng'osaliddwa mirundi ebiri. Osaza amagenda n'amadda. Kye bayita okusalwa amagenda n'amadda. So find some time funayo ku budde abaana bakubireko. Let them gather batuule oba mu ddiiro kuba video call. Tokuba audio call kuba video call. Bajja kukongola ng'oliko. Yogera wanise kigere bwati. Batule mu ddiiro oyogereko ko nabo obabulire n'embeera gy'oyitamu abaana bano. Bategere bo nabo nufuna. Weebale nnyo buli w'oyogera nabo embeera gy'oyitamu. Olumu ne waaba awaganyadde ekibaleetera okukakkanamu ko n'agamba mama waffe oba tata waffe ayita mu kino okulaba nga tufuna kino. So mwogere obulamu bwe muyitamu abazadde mbwogereko n'abaana. Leka kulimbalimba abaana nti oli bulungi. Leka kulimbalimba abaana olwokusobola obagulirayo ka ice cream biki nti oli bulungi. Obulamu bwe muyitamu mu busharingako n'abaana. Abaana bammwe nsaba abazadde abaana bammwe mbafuule ba best friends bammwe. Omwana abeere best friend wo. Omwana wo abeere best friend wo. Omwana wo abeere confident wo. Kati omwana wo aba akuze kati nganze wange muwala mukulu. Mubulireko ebikunyigiriza. Yes, if you in a marriage ogenda obigamba Emma anageya mukoddomi we yita mwana mugambe Tasha omanyi daddy amsawati ne wati embeere ntwala weti ne weti Tebawule ne daddy atanyigire daddy atajja kumunyigira kuba omanyi laki tajja kisinzira anti nga egambye nti buli omwayi nenge ija delivering a message tochiraga mu bubi weebale nnyo naye let her know nti obulamu ne bino bikola ki bibaamu ate abazadde n'ekirala ekyonoona abaana kyenjagala baleke era baleme kukola mu holiday muno kuwa mwana buli kintu kyasabye ate oba munaabyagala nkola ki nga busobozi mbuyina omwana mumme kyogamba omwana tomumma Emma naye kati leero ajja kusaba emmotoka enkyasaba PlayStation luli asaba esimu luli asaba laptop kyasaba kyoleeta abaana abo kati ne mbulamu tugenzo kizuula nga be bawala balemereddwa obufumbo batusumbuwa abo akusaba buli kimu ku buli dakiika kumakya n'asaba kino akawuzi n'asaba era asaba birinaga nti nze daddu wange yabimpanga ekisooka abaana mubayigiriza okukola ekyo kiyigiriza omwana obuganiriza abuyita buganiriza obutasobola kukola kiyigiriza omwana obutasobola kiyonona omwana naye omwana agamba nti daddy laptop mugambe siyoze engatto zange mwezi mulamba nga buli wenkomawo gwozooza
gozi kube eddagala. I pay for that. Yes. Aba akoze ekintu kyateekwa okukola ng'omwana. Naye bw'omuyigiriza nti omuntu sente tafuna zaaki? Za bwereere. Ebintu tafuna bya bwereere. Naddala abaana abalenzi. Abazadde. Moses emmotoka. Kiri naddala ku baana abalenzi. Moses emmotoka. Yes. Amanye nti buli ku makya motoka dadde. Holiday weetuuka sente za pocket money. Ziva mu kuwoza motoka. Weebale nnyo. Musayisa olujjawosobola. Buli kimu akikola alime. Yes. You lose nothing. Muyina obuddodde wakazimanya mulimu ebimuli. Toleta muntu agenda kukuula nga weebali. Abikuulemu. Engalo zimusale agume. Weebale nnyo. Naye abazadde mubeere nnyo bakwano b'abaana bammwe. Nnyo ekyo nkikkaatiriza. Be a friend to your kids. Bayira wenze kyekinyambye okuraisinga abaana bange. I thank God bavuddemu bulungi. Si kuba na sente nnyingi. Wabula buntu bulamu. Sizirina ekyo okimanyi. Yes. Naye ngezaako nnyo okubeera nabo mu buli mbeera gye mpitamu. Kati so bakuze nze ni mukyala mwetowaze. Kati kindeetedde obbakuza nga nabo beetowaze. Cause kati obagambe nga kati oyinza okubeera obanga ne neibaawo baki nga muwalagana naye kati abaana balaba oli takubuuza naye gwe omubuuza you smiling oyina engeri gy'obakuzaamu ne baba nga bakakkamu weebale nnyo abantu twagenda tutera okumbuuza ekibuuzo nti Emma ng'oli muntu mukakkamu nnyo yabujja kunze ne mbaga bannaye ffe twakula tuli baavu twali bakakkamu ffe twali baavu nnyo obwavu naye twali bakakkamu kati no Emma leka nkubuulire olaba omuntu abadde omwavu n'afunako ku ssente okuleka nga yakula mukakkamu nnyo lwasigala nga mukakkamu naye kati ffe kyatukakkanya Muze gutokole of course akazenda kalina ne yali mukakkamu weebale nnyo kati obukakkamu naffe twabukopa kube twakola ki betwakula nabo kati ekyo kina okutwalibwa n'ekitwalibwa kati ffe wetufunamu ku ssente ezisinga ku zaabali noloza ntwanga nyina ssente abanange balina kubeera bwe bati gwe noyerabira obukakkamu obwakkulizibwamu tekiba kituufu abazadde mukuza abaana nga bakakkamu abazadde mufule abaana mikwano gyammwe ekyo wakiremeddeko ekyo ndikiremerako paka Emma teri kirungi nga mwana wo kubanga waba nejjute kabina gwe muntu gwasooka oddigamba oshegedde ekyo kitegeeza nti mukwano gwo akwesiga naye tekigasa mwana wo kuba najjute kabina n'akubira nze sengaawe bannaye senga nkubuulire akantu kannuma naye olowooza mami ne daddy nsobola obbagamba abatabesiga webale nnyo omukuba bamuyekera kati gwe fumitiriza abaana kyawe be mubamukuza n'omwana ekintu ekitono w'ekityo tasobola kibagamba waliwo omukwano gwange atera okumpeereza ssente nezidisipeyingira ku ziwereza famire kati agenda mpeereza ssente juzi mitwale yampa ssente nyingi nangamba twalako emitwalo 3 obiwereze bba wange omugambe nti za muwala wange muwala nga agule ku bugatto ng'egye tugenda muwulidde n'obugoyegwe okataleka omubuulo nenzimuweereza awo wennyini after like some 2 days yesterday omwana ngamba kubira omwami wange omubuuze nti muwala wange sente yazifuna ne mugamba Eva sisobola kubira mwami wo ssimu si buvunaanyizibwa bwange nze namuwa ki sente kirungi zaatuuka tewakimanya nti ndakimanya zaatuuka naye omwana nazifuna sente kale wekwe kyali sole jana gye yaweredde ng'omusajja teyawa mwana sente kati omwana akozesa essimu ya neighbor agamba maama we akubira ku maama muga mwana akasente ke wangambe ngada itakakoze teyakantuusizaako ngambo kakasa nti ye nengana wokitegera kati scenario eyo omwana akula akutunuulira bwate nga taata omubbi yawedde emirimu kati ekyo nakyo si kirungi bamaama kati olaba Emma nze newe mbangulidde abaana ekintu kuba uffe twakuzibwa tumanyi nti taata yakola ebintu ebimu ki ewaka kati nembangulidde abaana ekintu nga nkiguze ku ssente zange olumu agamba nti daddy yakoze eki okuteekawo Rift Valley wakati wa oluwonko wakati w'omuzadde n'omwana si kintu kirungi ate kino kiri nnyo ku bakyala baawukanye n'abaami n'akubira taata w'omwana namuga atuwe school fees omwami n'aweereza school fees oli n'agamba abaana mula taata wammwe talina kyakola nga ntobye okubaweerera baana bange naye nga ssente omusajja yazikola ki yazireeta ekyo ekintu si kirungi newe muba temuli at good terms abakyala n'abaami abaana mufe nnyo bajja mu bintu bino mubaseeka kuba yangambe talk to the husband ne mugamba ati wangamba kuwayo ki
sente si buvunanyizibwa okubuuza musajja oli lwaki towadde mwana sente. I will not call him. Nemuga sigenda mukubira gwakola ki ekyo kireke yogera n'omusajjawo ekyo mukisootingi kubanga omwana ono ajja kula nga tayagala taata we nga mama wange yampanga sente tatange n'akola ki n'azirya ekyo si kituufu. Kati n'ekirala wooweereza omwami sente cause omwana oyo abeera n'omusajja oyo kyenkakasa omwana mu mwaka tayambala ngoye za mitwalo 3. Yes. Okitegedde bulungi? Kitegeeza ne taata we alina kyakola ekibeezaawo omwana. Abaliisa abalabirire waka. Kati esatu egyo oyinza okuba agiweerezza omwana agula obugoye naki mu holiday naye nga zaatuuse nga tebalina sukaali. Nazigulamu sukaali. Weebale nnyo ng'ate ono gula engoye ate nga bali tebanywe cyayi nga tekikola ki? Nga tekikola makulu. Wooleka abaana gwolesa obbalabirira obuvunaanyizibwa obumu buleke. Woba weereza sente gwe weereza sente kirungi ezi allocatinga era nze namugambira at the end of the story tekirungi kasa wazikoze ki waziweereza n'omwana yategedde nti wakoze ki tozongerako bigambo birala omusajja ayinza okuba ajja zifuna azimuwa omwana naye kati wozongerako ebigambo ebirala zireeta obukyayi wakati wa taata n'omwana muleke akole kyalina okukola mu kiseera kyalina okukola okitegedde bulungi nnyo kuba naye yamuzaala era mwana we amanyi ddiro yeetaaga ekiteeteeyi ne ddiro yeetaaga engatto ddiro yeetaaga omukyere ne ddiro yeetaaga sukaali okitegedde bulungi yes kano taata sente z'omwana oba wazikozesezaamu ebibyo wakubye omwana enjawulo wamukubye enjawulo ekyo si kirungi abazadde temutudde ayina omuzadde wa poliisi enjawulo tugikubanga omuzadde wa poliisi mulaba taata omwana wa poliisi gwe badde baagala okubira essimu teka bayo abaana oluusi yakusindikira sente tebesiga oluusi famire zaabwe kati yaziweereza gwe ndagazimpere famire zaabwe zibalira akasente kaabwe ate kabakolerera bambi kabamenya kati bazikuwa bayange ampadde sente nga za bantu nga 7 ono mwezi no mwana neziba display buli omu nazigende we ez'omwana nezitatuuka taata wakubye omwana enjawulo kasita muto akyalina okugula ebiteeteeyi kale atuyenza nnyo time gyotuwadde tusiibuleko finally tove wano tugende yes mba nyongera okubabuuzaako n'okubaagala ennyo abalabi bawaswa Emma mwenna ne Trust Media Dr. Beaver Organic tukwagala nnyo twebaza nnyo byonna eddagala lya Emma nga we yagamba nti nali munywako tweyanza n'eddagala lya mami waffe tweyanziza byonna yani Tess Ushering Company Emma ajja kutuwa ennamba yammwe twongere obbakozesa angambye muyina ebiwala we bibeera ku mukolo yes bambi tubaagala nnyo mwenna mwebale kulaba mwebale okutuwagira basponsa baffe mwenna tubaagala nnyo okusinga bano abantu abatulaba okusingira ddala mwenna abali e Saudi Arabia, Oman, Jordan, London, Sweden, Canada, US of A bana tubaagala nnyo Douglas Komakech yakwagala nnyo yakulabye nagaha kisiste ekyo bannange hi Douglas ne mutala Hadija bana tubaagala nnyo bambi thanks for supporting my Emma thanks for supporting for supporting Waswa Emma Trust Media yes Edgar Wycliffe Sally ali ku camera nkutumiddeko bana tubaagala nnyo Calvin Kayanja nkwagala nnyo my boss kamba tumireko yes kamba tumireko sitera batumira ero kamba tumireko yes Calvin Kayanja I love you so much nkwagala nnyo okawulidde ako Calvin Sharifa Julius Emma Besti Hanifa my Tasha ye Nasha ye Tasha waliwo ka beautiful ketukola nako bakayita Tasha waliwo Nifa Black Beauty waffe bana embagala nnyo hi Dan muko anti Dan apita Nazala muko bana embagala nnyo mbagala nnyo mwena aba Calvin Kanja Immigrant Care Services abawala mwena bali mu haso n'abalenzi bakadama ne basekadama bana etubagala nnyo tubateeka bana moyogereri tubateeka musala zaffe like every day tubasabira mbeere bulungi ebibanyigiriza byonna tugenda mu mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo tomorrow is Easter nsaba
Mukama azuukire n'ebibanyigiriza byonna ayambuke nabyo wa Katonda abirambikeyo embeere batererere. We love you so much. Thank you. Nice time. Bye bye.